2 oba 3 oli nabuza ku hakika n'omukyala nabuza ku hakika n'oli nabuza ku hakika kati tujjako kimu ku bisatu kati mu bibuuzo mulimu question ne situation kakati omwami yasanga ku university ne tusinkaneeyo kakati nankane najja eka batuwoowa kakati eyo si question eyo situation ebya situation tubijjemu kubanga ebibuuzo family affairs marriage issues si bibuuzo sheikh yalina okujja ne mutuula ne munnyonnyola kubanga ne mugamba nanziramu nayasa plastika nenyiiga ekyo kiba kikyali kibuuzo ekyo kakati focus yafena kuba ku bibuuzo so si ku situations embeera eziri mu maka ne mu bufumbo akati lwatuwoowa akati bwe mugamba tugende wa kitange akati nagira nankani akati nafa kakati tuba n'ebibuuzo n'embeera nga zeetaga special handling kati tulina kuteeka nnyo essira ku bibuuzo gwe tutandise nayaga nti assalamu alaikum mbuuza abasajja abatuwasa emyaka 67 nga tebatumalangayo mahale gaffe bagenda kulamulwa batya baba babanjibwa eyo haqqi ye Allah yatulagira ogimuwa wa atuhum min mali wa fankihuhunna bi idhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna wa atuhunna mubawa abakyala abo ujurahunna omugabo gwabwe ujurahunna yani muhurahunna Allah kiragira kiri wajibu era bw'obeera n'omukyala nga mwakkiriziganya amahali gagenda ebbanja nga tugamuwanga singa omwafa mubalibwa nti mbadde mubikola ya bwenzi oba singa mwawukana ofunikana okuggwawo nga tomusasudde ssente ze mubalibwa nga emyaka gyonna gye mumaze naye mubadde muli mu bwenzi amahali ge gasasuli waakiri gabeere matono naye nga gasasuddwa zate kinewunyisa ku mukolo basasula abadisiko basasula abatimbi ate empagi ennene mu bufumbo ne gagenda ebbanja bayisoba bayimbi 3 bonna basasula $1.5 buli omu $1.5 amahale ga $3 ne gagenda ebbanja oba tubitegera livansi ng'ekyewunyisa mu oli yenna yina komedi tebabanjayo naako kyokka ate ebya ibaada bigenze mabanja ebyo tobikolanga mwana wange wakiri wasoda abanje naye nga amahale tebagabanjiza kubanga wasoda amahale go ibaada Allah agalagira mu Qur'an al-Karim naye abantu abawasa ku 10 kubaka abantu 2-5 basasula amahale kashi abasigadde bonna mabanja ate mabanja ago simangu kanga kasemalo tuuke waka wayingirawo ebirala abami mukyala ajja tatabusa abanja amahale ge kyokati yamugenge na musikani balakira lubuto binzo ko bagenze mu nseke kati ambuuza eza sikani n'amahale ensobe kuwaki automatically ulenya muganda azi kasuke mu dwaliro bintu ne sibitegere biri muno binnuma baba liyawo nga kakijana nako kayingirawo ate kasita kijana ayingirawo oshabira ku mahali kijana yekali expensive amahale mu byonna ekimu ku nsonga ezitutwalawo okutuulawo mahali ate ne gagenda ebbanja ate mulese ebintu bwebiti ebya comedy balisi n'entebe ekola bwe ntebe ekola bwe ya miliyoni ni just amahale bitwala mu programu nze mba nawerekera n'awasa nzoka mubuza mahale sente mmeka ezo ziruwa wesi kyonga mugamba gampe nga terekewa bwegaga banja sigenda age banja enkima yoki mwina fuse judde ebintu ate amahale ga $5 banja lumunumbamu obwongo muno amahale nze nga bantu gampe ngeekwatire bwegamba tonotono nga njagga kusasulira nsi wenga obuseera bisinga bwa butono $1.5 kusinza ku bintu bye bamututte mahale gatirako matono okubeera n'omukyala eka amahale ge togamuwanga wamusuubiza ebbanja oli awe weefula vumbi oddamu n'oddamuli obulya zamaani nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Aisha nti maqalul ghaniyu dhulumun omuntu alina
n'alindiikiriza okusasula naye nga teri kimugaana kwebuzaabuza nakwefuula vumbi abaliwo nti mulyazaamaanya wadde anaazisasula. Maqalul ghaniyu dhulum, omugagga yenna oba alinawo ng'awaliwo mubanja n'alindiikiriza okusasula abaliwo nti amulyazaamaanyizza ne bw'otuko zimuwa guno gw'omusango gusigaza kubanga naye mukazi wattu amahalo agagamba alina byagala okuwaako, alina ebyo byagala okuseseetula, ayinza okubalundayo obukoko bwe kanyandala b'ennaku zino bakozi, ayinza okuba nayo obukoko bwe bwalunda. Imam ko gakkirizibwa okunsonderako mpiteete mikwano gyange. Amahale tiwali buzibu osobola kusondera naye lwako tekirabika bulungi, wabula era gakkirizibwa ogenda ebbanja ne muteesa n'omukyala gonna gagenda ebbanja oba haafu bbanja oba gonna kaashi, bale ekisingako bulungi gonna kujja kaashi. Onaga nti bazadde bange baafa bombi si basiraamu, bwe twabaziika twabazimbako nasiramuka naye ebijja byabwe bibomose nzikirizibwa biddaabiriza. Okuzimba ku ntaana kiri haramu, wabula tosendawo ntaana zaabwe zitereze ziddewo n'ettaka so si kuzimba. Okuzimba kiri haramu era n'entaana ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si nzimbe. Waba kubayo ntaana ezimbibwa mu ntaana ez'ebbeeyi eya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye bandisoose naye waliwo musenyu kakati ugenda ozimbe ku kitaabu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo muki musenyu n'akayinja akalaga emiranamiro n'akayinja akalaga emitwetwe full stop. Kati yenna asinga oyo ebbeeyi agenda azimbe simumanyiyo nze wadde omugezaako. Okuzimba ku ntaana kiri haramu, tekigasa mufu tekigasa mulamu, bali ate omulamu yakifunamu emisango. Omufu waffe amala okufa batukubiza kukola bimugasa eyo gyali. Okumuzimbako afunamu nimuyimuoko sente ne baleeta talazo ne baleeta tailizi ne baleeta afunamu kyo, tewali kyafunamu ate mumufunamu misango. Onaga nti tahiyatu esembayo nzikirizibwa salamu gitoolako ekitundu yo nnika y'okusimu era mulwetya. Tahiyatu esembayo bwe mba ngimaliriza salamu nzikiriza okutoolako ekitundu n'ennika y'essimu ennamula yayo. Okutulako salaamu ya sayidi emu kikirizibwa, assalamu alaikum wa rahmatullah kikirizibwa kubanga eno esooka yali wajibu eno eri sunna, kikirizibwa naye malayo zombi. Ye enjatula ya salaamu imaamu nika enjatula ya salaamu wali ku salaamu nzikirizibwa okuba nti salaamu alaikum n'enkomaawo oba wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bwe tuba tula salaamu eggalawo essala tulina ebifaananyi bibiri, assalaamu alaikum wa rahmatullah ne assalaamu alaikum, byebifaananyi bibiri nga tukola salaamu ng'essala eggwa. Ya immoga assalaamu alaikum wa rahmatullah oba assalaamu alaikum, naye assalaamu alaikum kikozesebwa ku oyo atudde emu yokka eya ddyo n'atayongerako. Tulina ebifaananyi bisatu, assalaamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah ekyo kimu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum ebyo bibiri. Ekyokusatu assalamu alaikum n'okomaawo. Kyonna ky'oba okoze ku ebyo togiziuka okifunamu empeera. Al ahsan wal afdal assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah kyekisinga obulungi era kisinga obujjuufu. Al akmal wal ahsan wal afdal kujuza. Nikayo ku simu obabawo obwetaavu ekkirizibwa, obwetaavu tugikola kubanga era ebiseera ebisinga bwe tuba tukola nika omukyala talinawo omulimu awo tukolera nika. Tusobola okuba omukyala nga ali London naye ng'omwami aliwa n'abazadde, oba nga tuli wano naye ng'alika tumuwoowa. Bwe tuwoowera omukyala talinawo omulimu, taata we oba mugaba yalinawo omulimu. Tulina abantu baffe nga kati nga bali e Bulaaya talina wayita wadda taddayo ate alina omukyala ayagala muwoowa alika, tubawoowa ku masimu. Obawo obwetaavu tuwoowa tufuna essimu eri lawuti
ayogera mu lujjudde ntuwulira sezaala we namukwasa okkiriza okuwa ne muwala wange Hafisa ziraba muzaale kulamahale g'omuwadde naddamu nga abajulizi bakiwulira ku ssimu eyogera loud kikkirizibwa naye wamala okubawo obwetaavu so mwali Kampala omulala ali Masaka mbu tewali transport kati gwagenda okuwasa batusobola kutambula tuuka awo omwana omuwala gunamulizayo era nabo bajjaga mutuwowe muzadde ali Kabaale tuba tosobola kulinnya mu kagenda Kabaale tetukuba mwana waffe busente butono tewali tiketi ya nnyonyi tewali bitambulizo simanyi visa naam ati tugenda kutambulira ku kataasa kubonaabona naam onagamba nti tusaba kutegeera ku bisaanyizo bya imaamu imaamu nabbi yamulonda sallallahu alayhi wasallama ekifo ky'obwa imaamu nabbi yaliko akironze si bigambo byaffe ya ummul qawm aqra'uhum likitabillah anaabeeranga imaamu w'abantu mu kaseera ako abasinga osoma ekitabo kya Allah kyekisaanyizo ekisooka aqra'uhum abasinga okukisoma si ahfadhuhum akwata ogutundu ogunene asinga okusoma yatereeza ennyukuta atereeza amateeka ategeeza zigunna atereeza okuwanvuya ennyukuta ezizitowa eziwewuka yakulembera asobola okuba yakwata ejuzu 15 ate yakwata ejuzu 2 naye ng'ejuzu 2 atereeza oyo al aqra omusomi ayatula ennyukuta ku lulimi ne zituulako ta o allati taqali'u so si allati taqali'u allati taqali'u ogana nti kuba tugende ekifo ekyo nabbi yakironda Qur'anul Karim yesookerwako ekyokubiri sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza okuba nga ategeera hadisi za nabbi ategeera amateeka gafuga essala efiqhi tulifena ekyokusatu imaamu waffe okumuzikya ebisaanyizo by'abaana byo aba imaamu waffe mu swala n'ebweru w'eswala atukulembera mu swala n'atukulembera n'ebweru so si kumusanga wali mu bafuire emmotoka langi ng'ate ali mu matatu ng'amukola boogagamba obwegati era ne wali wefuire emmotoka asigala imaamu amakulu ng'era tumulabirako netutereeza eddiini yaffe obwa imaamu si kuba n'owuka mu muzikiti ne wasigadde wonna aba imaamu era kyolaba batusooka abalongoofu kati imaamu al-Awzaa'i aga yamala ofuuka imaamu nga n'okuseeka okutyetyemuka tasobola kukikola bajja kulowooza nti kireka n'okutyetyemuka wenna nakyo kya ddiini okuseeka okutyetyemuka nga tasobola kukikola si kulanga balowooza bayinza omulengera aga nti ndozolabe imaamu waffe watyetyemuka naffe katukole ki bannange okubeera imaamu si kyangu imaamu w'omuziki kyako tagenda mu bya ddiiru imaamu w'omuziki tagenda mu ddiiru anti ziza bakafaya batunda ettakaawo baguza omusajja bamuguza mpewo kati babanoonya ne imaamu kwali ebyo tagenda mu ddiiru kubanga ziyinza okuza bakafaya era kyola tubeerawo ku muziro wako ne butulumiraawo mpolampola alhamdulillah naye nga ebyokuloba obiraba naye obiyinza okuza omuliro nze nkolera abantu passport nfayire ejja kubula oyo omusajja gesente zange yazirya yanga agenda kunkolera passport ntwala abantu bweru biganye viza ekulemye olaba esente zange ebiseera ebisinga imaamu bagenda omuteekaawo nga baga nti wabanga yoye imaamu fina tetulina kuzibuwa yabeere so sintyani tigu nti nze okyanza kumusaaza oyo gasaazaani alina a b c d mwe temumanyi mubuuze nze mulaba ejuzi bwana kati imaamu si byakusaaga naye anaatusaaza ekifo ekyo nabbi yaliko akironze n'aleka ng'ataddeko ebisaanyizo byakyo eyo Qur'ani yefugawaawo ate Qur'ani yefugawaawo naye jjukira nti Qur'ani ya biseera bawalimu bannange abatudde wano bawalimu bannange abatudde wano mu Darussalam n'abatulaba ku mitimbagano bw'oba tosobola kusoma Qur'ani buli kanaku ritayaringa resigninga ogenda nti banne munonye imaamu omulala bw'oba tosobola kusoma Qur'ani buli kanaku resigninga eyo mu nnyumba yoyo ffe nga kituli nayo oteekeddwa okubanga buli kanaku
osuula ejjuzo biidhinihi tabaraka kifula omuweereza omulungi wano. Olaba abasajja baira mu parliament abo baani abo bemirimu kibanja buli kanaku alina osomako novo kimufula omuteesa omulungi. Usanga alina novo neri asoma mwinas ezimu za mukwanira za biki akimanya alina osoma novo bwongo obeere nga asobola okuba omuteesa omuki omulungi mu parliament. Ne imamu alina osoma Quran buli kanaku kimufula okuba nga imamu aba imamu mulungi. Naam. Onagamba nti kikkirizibwa omuntu okuvunamira katambaala mu swala kiina enkizo. I saw you doing it. Kikkirizibwa okuvunama ku kitali okkirizibwa okuvunama nga waliwo obwetaavu ku kintu kyonna. Kati waffe baga nti waliyo covid ne batugamba nti emisikiti gino egyalukale emisaalo si mirungi oteekawo omusaalo era oba akatambaala. Kati feekeeka waliyo threat yamannyo ku covid. Nze newunza ne wano nze nabadde nzija nasibye buno kisaaganda bwekisi bamba bagakana okukozesa lunaku lumu n'okasuula nasibidde ddala bungi tuuka wano ku kisaawe nga tuwaliyo na mwaka ina nze nzeeka. Oli naye olwokuba nti waffe waliyo okutiisa kw'amaanyi mu corona covid-19 ffe tuyingira mu muzina tulina musaalo kati ffe twakimanyiira era nze benzija okusala nteekawo akatambaala kubanga mu covid yeegirisiza nnyo wano ate okuvunama wansi awo tumanyi yavunamye oluli naye nga wabaawo obwetaavu hatta basahaba batugamba nti waliwo baavunama ku bibatu lishiddati lharri baali mu kasana k'amaanyi nga basaala mu lujja nga tebasobola kuteeka kyenyi mu musenyu kijja kujja nga bateekawo ekibatu ne bavunama kuno. Amakulu kikkirizibwa okuvunama ku kintu ekirala singa wabaawo buki obwetaavu ng'olabye obuzibu oba omuziri guddugala oba waliwo enfuufu waliwo otiddewo endwadde n'obawo akantu k'oteekawo n'okavunamako singa olabawo obwetaavu tekina buzibu. Naam. Imamu n'agamba nti maze ne mukyala wange ebbanga lya myaka nga 9 mulungi nnyo mu kunvuma naddala ebikwatagana ku nva ezitaliibwa basiraamu. Agamba nti buli lwenjogera ku kukwasa omukyalo owokubiri atabukira ddala. Kati aga nti ddi lwenzikirizibwa okukwasa omukyalo owokubiri era amakulu kyagali mu kukwasa omukyalo oyo owokubiri. Kyewuunyisa nnyo omukyalo okudda ku mwami we n'amuvuma ebivume ebyenkanidda era bwabufu bwa kikaaki nga omwami asobola okuyimirira mu maaso g'omwami we n'amusinyisa omukyalo. Anti byonna bigasi kubanga era ebiseera ebisinga omukyalo okuyimiriramu n'akozesa ekivume ekyenkanidde awo aba alina naye kwatudde. Ebiseera ebisinga gwe wamusooka naye n'afuna weyeekwata ku mutayimbwa n'akasukira. Naye tolina woŋŋamba nti sirina kye nali muvume simufumyangako kigambo kyange Mukama ne mumuweereza ekivumo wafuna amaanyi nawe akikuweereze. Ne waliyo obufumbo nga tubevuma bwevuma nawuleza ebivumo. Oyo omukyala bwe twakuwa muntu mukulu munno. Emyaka 9 abaana babaawa babaawo olwo mwina abaana hatta niwe temunafunayo n'omu nga mwakasinkana ng'oyasamya otyo omwago nti owange olinga egundi abadan obufukati omukono gunaavaawo okwasamya akamwako bwe tugamba nti tuli ku sunna ze sallallahu alaihi wasallam ye yawasana bangi gwolina nokamu ye yawasana bangi bonna bogata bali 12 tiyavuma kuwadde n'ogulu wadde olunaku n'olwo ng'ayigiriza ffe kati twamuyigako biruwa abantu twamuyigako biruwa tiyagalako luyi naye 12 ng'okyalina kamu bwe kati bamala okukola ebyo byonna byonna n'akyankalanya omukyala n'amukubakuba empiteke ate nze ku sunna za nabbi nwana nonga ziruwa nga maze zitabulatabula zeezo. Kakati ebiseera ebisinga omukyalo yagenda okuddiza omuliro ngoba omwadde amaanyi kenyini abinvuma naye kambikoleki kanaye kanonyeyo okuvuma ogunene yo kenyini soka okakkane kumanyi bwe bakata muteese ngenti anze onose ebyokukoleka n'okuvuma wane wange olabanga nkuyisiza ekigambo Mukama nga nkuvuma naye gwe kenyini kuba alabira kuggwe ekyo kimu bwe mugamba okukwasa omukyalo owokubiri atabuka ogamba waali
ani yagaa nti okuwasa omukyala owokubiri wena gamba ono omwami okuwasa omukyala owokubiri nga tagambye ono aba talina zambi lyakoze mubusibe tulina nabwetavu mugamba twamukuwa mugamba bisanyusa omugamba bimunakuwaza kalwa kyakuvuma wajjeeke waffe n'omusaba tumukuwe omugambe bimusanyusa mu kimu ku bisinga omunyiza mu bulamu bwe kuwulira kigambo ekyo ate kyoliko kyomugamba era Sheikh Ibn Baz Sheikh Thaymin yaga nti ebimu ku biraga nti omwami wampisa eri mukyala we butamugamba nti ngenda kuwasa wakubiri oba akakasa oba asaaga tomugamba byali oba okakasa oba osaaga tomugamba gwani yagenda nti bwogolola ekkansu n'ogera n'owasa namba 2 nga tomugambye ofuna ezambi kikiba ti zambi liriwa bw'onoomala omugende nti kakati tulina abakyala babiri oli asula gindi ono gindi ennaku 2 full stop okusinga okubeera omugamba nti ate nno ntawaanya naye kenda kubako namba 2 ojja kuntegeera bigendo kimi namba 2 oba 3 oteekewayo ogabe ebisanja byo tekakutandanga n'ogamba mukyala wo oba okakasa oba osaaga tingenda kukima namba 2 oba 3 oba 4 newakubuuza nti naye oteekateeka ki nti nsina programu ekima wakubi ne bwoba nga oteekateeka nkya muleeta gwe sina kyemmanyi lwaki twamukuwa mugamba bimusanyusa twamukuwa mugambe ebimusanyusa naye ajja kukuddiza bikukola ki bikusanyusa yagala mugende nti ngenda kukozesa namba 2 yakumyoyo ebisanyusa kyobula eri ennyama gyetutala jajja okuweereza kubanga omugambe ebimunyiiza naye ekyo ate bw'okimanya nti kimukola bubi nnyo kireke naye wali abamu ng'ate yanoonyeza nebba era yamubuuza nti lwaki ofunayo munnange abo nabo gye bali ate oyo omugambako wali obufumbo obumu nga mukwatagana nnyo ne munno nga omugamba n'akitegeera nalaba n'obwetaavu ebisaanyizo ebyokuwasa omukyala asukka ku omubiri 3 bwe kubulako kimu togezanga ekisookera ddala alqudura almaliya القدرة وبسبب قروش لازم يكون معك قروش اللي ما عنده قروش ما يجيب حمى الثاني ما تجيب الزورة الثانية خلاص قروش القدرة المالية ino no nyinyi akyakuli mi muri mukazigo mutetenkanya naye bwasika abuoga awo nemufuna ekyokulya mbalenda kukwasa bakumeka tolina busobozi bwa ssente kulabira gavumenti 2 zifune ebyetaago ekyokubiri alqudura aljismiya physique arrujula okubanga oli musajja omubiri gwe gusobola okusamba maachi 2 mu lunaku olwo so siba okuba maachi emu eyo wiiki namba oyo tagenda oyo tategana alqudura aljismiya obusobozi bw'omubiri agiranye wakerekedde naam akoze ki agiranye wakerekedde akokubiri alqudura aljismiya oba kerekedde bebani namba 3 aladala okwenkanyankanya aladala okukola ki bwe kubulako kamu ko obusatu tolegananga abamu ayinza okusanga alina amaanyi omubiri mwegali naye nga maali tewali emaali tazirayina abala emaali agirina ng'ate yayengebuka dda bali awo bamutaganyegenya wano waffe tumanyi Uganda tumanyi ekintu eki maali kasiteewera ng'agira wali ennyumba endala ng'ateekamu naye ng'ateganyegenya bayimamu ne bakatula mu misango egitagwa buteekeddwa kwabumeka kakasa nti wonna obusobodde emaali weeri fiziiki njirina adaala njirina olwongola okutandika okulowooza ku byokukima omukyala omulala tukubiriza nnyo okuba nti omwami nga anaawasa omukyala asukka kuumu ateekeddwa okusooka okukakasa nti namba 1 okukwatagana bulungi era amutereezezza bulungi namba 1 so si twakyankalana kati kandeeta omulala olwo ate mugenda kikyankalanira ddala more than that
soko tereze wano omukwano gubeerewo nga mungi nga tegubanga n'obukya mufumbiriganwa kati mu kaseera ako ojja kuleeta omulala ofuddemu ku mirembe oba si kyo n'oli yennyini gw'oleese ono agenda kwamalako emirembe eri ono amalawo emirembe wa ate simuweeziri akuba essimu nayogera ebigambo bibiri n'osula ng'otunula ate nze abaana bange banabyakanyama nti omugole sente zonna zigera wa mugole fiizi ne zikeerewa abaffe banaasoma zonna nezigera wani naye nga jasi zikeereyo mbukeere akupaniza okukutakula omutwe oli musajja nze ndi musajja n'otambula mu kkubo ng'otakula mutwe bigaba mukwate munyige naye nga tulina kyonza mukula jama naam afundikidde abuuza nti zaka yange ngitwalewa oba ngiweewa zaka gitwalewa imamuwo zaka gitwalewa imamuwo akulembera naam onaga nti omusiraamu afiiriddwa omwana Allah amubudaabuda atya era amugumya atya jamutulabe omusiraamu ng'afiiriddwako omwana we obusiraamu bumugumya butya oba Allah amugumya atya amubudaabuda atya obusiraamu bumugumya nga bumukubiriza obugumiikiriza n'okuba nti akakase nti omwana oyo kibadde ekitereso Allah kyakuteresezza kati akikimye nga bwe najja nekuteresa ekintu nenzija enkya nga nkikimye toyinza kigaanira n'okugumiikiriza Allah ajja kuleeta asingako oyo inshallah. Abakyala ffe batusibye mu butambuze nga buli lwe tugendako gye bali ya Rabbi empandiika efaananyi eyange ya Rabbi some ekirala nga oli bwatta mukyeri omusiraamu akkirizibwa okukozesa ssente z'okuzimba omuzikiti neyeyambisa mu bizibu bye soma kibuuzo kyo tokwata ku ssente z'abantu ate bw'olaba ng'olina embeera efaanagana bwetyo tebazikuteresa bagenzi temuzimpa mu zitwale esi maaliyo si hakiyo ssente z'abasiraamu tozikwatako toziganyirwamu wabula bw'oba oyalo kikola saba bana basiraamu saba abasiraamu tibannange ssente zize mwanteresa mbadde namu akazibu munzikirize nkwateko emitwalo 2 njazizaako eyo gye bayita amaana so sibwe kugira eri hatta ne bw'ozikozesa ne tutamanya n'ozizzaako ne bw'ozikozesa ne tutamanya n'ozikola ki era ofuna omusango kuba tulina bwesigwa ebyo byonna ng'obitadde ku mabbali jasi kujjako kyengi badde njala ku kyengi naye sinzira mpade za kyengi kanti kako olukumiseko bibiri ebibiri n'okyusamu jangu wano tulusaba nti bannange ssente zemwateresa ez'omuzikiti kuliko kyengi gwenjagala munzikirize kati bw'olaba nga wa kyengi bamusibye batyo kati bwewozambu ngenda zisibulamu nti nzizzeeko ekyo bayita amaana al amaana obwesigwa tokkirizibwa zikwatako wabula saba bakukkiriza tebajagaana inshallah bwetuba twakwesiga tuzikuterese bwetuleetera ekyo ngaera nga tugana nti ate nedda naam onaga nti omulwadde w'amajini okulumika siriki okulumika aba siriki alhijama si shiriki wabula waliwo okulumika okwa shiriki n'okwa halal biteekeddwa okuba nga liwo okwegendereza okulumika kwa miteeko ebiri waliwo kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yalumikanga n'ono okwaba shiriku kati okwa sharia weekuli okuli halali tekulina buzibu naam nina mukyala wange tumaze n'ebbanga mayinamu omwana omu ne buli tufunamu obutakkanyanza ngamba nti wano neggamawo bweggama enkuba weekeerera tujja kuddamu kundabaako nze omusajja mba nzizaako ki kakati embeera efaanagana bwetyo tukubiriza omukyalo n'okukyusa enjogera omukyala akyuse enjogera ali mufumu bwa halal teyajja kweggama nkuba ekyo kimu ekyokubiri netukubiriza n'omwami obugumiikiriza agume eyo Allah gwe yamulondera mu bakyala bali mu duniya
waliwo sheekh wamitanga Abdul Muhsin bun al-Badi omukwa sheekh Fidda myaka nga 90 emabega yali sheekh wamanyi mu irimu naye nga alina omukyala muvuma nnyo amukakkanya muvumira mu bantu naye nga sheekh gwavuma wamanyi nga nze omusanga mudala nga wano nga sheekh yenyini yasomesa namuvuma ensi yonna neyewuunya naye lumu omukyala oyo yajja n'avuma sheekh mu darusu abantu banayoga nti sheekh lwaki omukyala tomuta akisusa okukakkanya neruli yakola neruli n'abagamba ekigambo kyensibirira omwoyo gwange n'ogugo yabagamba nti omukyala oyo mumulaba te nze nesaddaakayiko umma eno kubanga bwe muta abalala bajja muwoowa tebajja kumusobola nze kangume ntaase abaami abalala yali mukyala mubalagavu nnyo nga tebayinza kumuta naweza nnaku 2-3 nga nafuna mwami muki mulala naye ngaomwami yenna agenda omutwala tayinza kweza wiiki 2 naye atanga nti abo bonna bonna kambataase nze mbafiiririre kubanga ani anaasobola omuntu oyo atalinze nze kangume ere naye ebigambo ebyo yabiddamu olutuula nga luno ng'omukyalo oyo awulira ate Allah kwe yayisiza obufumbo bwe ne butereera omanyi ebintu bya Allah bitundu ya Allah amanyi wakola ebintu bye sheekh yabuulirira dde omukyala yagana okutegeera bye bamugamba nti munnange obufumbo nga tabitegeera naye yali agamba nti bannange omuntu oyo nze kamugumire ntaase abantu abaami abasigadde mu umma nfaafagane naye neesaddaakeyo omukyala agamba nti omwami ono abangumidde bwatyo kanneetereeze tebaddamu kufuna kakyankalano konna waka tebaddamu kufuna kakyankalano konna ewaka omukyala n'aterera ate mulayi kakati naffe tukugamba oyo agamba nti yeggamyewo nkuba guma obeere n'omuntu oyeggamye enkuba azizeeko ki tewali atufiiririre wewe totuweereza tuyambe totuweereza naam onaga nti bwenzija nga layini z'esswala imaamu bwenzija nga bali mu layini zonna esooka ejjudde mu swala n'ensimba nzekka emabega esswala yange etuuka singa nzija nga layini esooka ejjudde tewaliiwo muntu yenna mulala n'entandika layini yange esooka esswala yange etuuka gyensimbyeko tewali buzibu ekigaanibwa kwe kubanga waliwo akafuuja ku layini eri esooka ku layini eri maaso bwe gakutanda n'osimba wekka emabega nga wakyaliwo omukisa gwa layini wooja era esswala ebanfu ako akwegendereza kubanga nabbi yali asaaza lumu sallallahu alaihi wasallam newajja omwami sahaba n'alengera nga wanaatambu yabasanga bali ku maviivi nga ka distance kawanvu ejasanga bavuddeyo ku maviivi yakemuleke n'akutama kati nga omanyi bwe tuba tusaala esswala bw'etambula waliwo abalala bajja abalala bwe bajja ne bamwegattako layini nejjula esswala bwe yaggwa nabbi n'abuuza nti man raka duna saf qala ana qala zaadaka llahu hirsan wala taud ani yagenze ku maviivi nga tanatuuka mu layini sahaba teyaba okuwanika agamba nti kubanga yategedde nti olaba akibuuzizza ekigeza yantegedde man raka duna saf ani yagenze ku ruku nga tanatuuka mu layini namugamba nti nze ya rasulallah namugamba nti zaadaka llahu hirsan Allah akwongera okulunkanira ibaada wala taudu etokiddangamu kubanga yagenda ku maviivi nga layini emuli mu maaso waliwo ekifo waajja naye kiba kubanga layini eri mu maaso ejjudde akkirizibwa okutandika layini empya olaba nno nga bwe bumu naye tebufaanagana sebo okusimba layini emabega ng'oliyo bwomu nga mu layini uno mulimu akafo sali banfu naye ate bwe bazibe zijjudde bulungi tosikaayo ate bali gwe simba wekka kubanga ate okikkiriziddwa naam onaga nti omwana akoma ku myaka emeka okusalirwa aqiiqa bwe kiba nga waliwo ensonga lwaki yakeerewa nga yakeerewa tewali busobozi sente tewali oba kitwalina irimu wetufunira wetukolera naye bwe kiba nga sente zaaliwo nga n'erimu tugirina ne tugayaala wayitawo wiki 2-3 bikomaawo bwe kiba nga sente weeziri
neirimu tukimanyi nti omwana kunaku musanvu asalirwa akeeka ne tujja tudda mugayaalo ekyabulabe naye bwe kiba nga twali tumanyi nti basalira omwana akeeka naye nga tewali sente zizze oluvannyuma tusale zinajjayo tunaasalira oba sente zaaliwo nga sibimanyi kubanga olwabamu nga akeeka gebiki tabimanyi irimu ejjira wetusalira bwe mba ne muganda wange nga yalemera ku shiriki musenguke nedda mukoleko ddaawa tomusenguka sigala naye kuba ntukyamwetaaga akume walabe ekitangaala mpaka ddi tewali buzibu genda musigaleko ngaomukolako ddaawa mpozi okubaako bimwawula ebimu mugaa nti nze munange olwokubaganirira mu shiriki kyonna ekino sikyagatta naawe mpaka ngaobuda mu shiriki wallahu alam. Omusajja bw'afa omukyala akkirizibwa okufumbirirwa mu nnyumba y'omusajja oyo bamwasiza omuntu bwe kiba nga bwe bagenza okugabana emaali y'omugenzi mirath emaali nga ennyumba yaguddemu mu ebyo omukyala bye yafunye gaba gafuse makaage naye waliwo okubanga tebanagabana mu maali ekyo nedda bal omwami waafa omukyala addeyo ewaabwe kubanga bwe wasigala mu nnyumba kyabulabe kireeta obwenzi n'obuseegu kubanga obutonde bw'omukyala yakula obutonde bw'omukyala yenna gy'aba yenkana ateekeddwa okuba nga afuugibwa bajja kumbuuza nduddewa bajja kumbuuza wedda nkulayo ki bwe butonde bw'omukyala naye buli watandika okuba nti ebisunzo byange nze mbiina mu kasawo zenjagala zennyingira teryambuuza oleeta obuseegu mu society era bamagulu meeru wabwe bwe kiri bo bakyagala bwe batyo kusanga omwana omuwala myaka 28 alina ennyumba ya bukadde 4 ne mmotoka ye agiweramu bwobu ewaabwe bakyagala nnyo zayagala zafuluma zayagala zayingira emikono gyagala gyakyaza oluusi akomye nawo awo ate tufe obusiraamu ekyo tebukyagala obusiraamu tebukyagala ekyo kyamutawaana kikumira abantu bangi mu buseegu kubanga bwayagala gwajjo kyazi gyagala jjajjo sula ne wakomawo nga bukya teryamubuuza naye nga ennyumba bwe bayagwa mu doketi ye nga bagenda okugaba emaali naaba nga yiye neefuuka haqqi ye tewali buzibu naye ekibanga tebalinagigaba nedda kubanga eyo maali yabasika tali musiraamu akkirizibwa okuzimba omuzikiti bwe tuba nga tulina obwetaavu abasiraamu ku kyalo webali tebalina nzimbi tetulina salatul jamaa tetulina masjidi mba muli abo obululu nga bayitawo ng'asobola okutuzimbira naye bwe kiba nga tusobola okuzimba ogwaffe tatuzimbira era akifunamu empeera azifunamu naye Allah azimwirano mu duniya akifunamu empeera naye Allah azimwirano mu duniya yazulu kabiri taashwera dagiga Allah rضى عليكم jamaa ndio genda kufuka asili tuba tulaba nti omusiraamu atali musiraamu asobola tuzimbira masjid kisoboka naye lwabuki lwabwetaavu tugenda kusemba ekibuuzo kimu kisoke tusaale inshallah. Omukyala nga gye yasooka okufumba teyali muwoowa nze nzikirizibwa omuwoowa teyakola ki gye yasooka okuba n'omwami tebaali bawoowe nze nzikirizibwa omuwoowa anti yaba tafumbirwangako mu mateeka g'obusiraamu omukyala nga tebamuwoowangako aba tafumbirwanga ki otafumbirwangako kazaale abaana agasajja agakulu aganenkana abatakolanga ki nga bakulu mu ngalo naye tekitegeeza nti talina mazambi ekitegeeza nti talina mazambi gaaba galina omukyala yenna nga taweebwangako mateeka ga shariya abaliwa nti tafumbirwangako abamala muwoowa amateeka g'obusiraamu newabanga bwe bamala omuwoowa bayafa tannamukwatako aba amaze okufumbirwa era bagamba nti yafumbirwako mwami n'afa
wadde tamukutteeko kasaba muwa amateeka ga sharia amaze ofumbirwako naye ataweebwangako ne bwafumba emyaka 5 singa bali bategedde akabenje akakimu tebandikubyenga lubandika bemaziga kubanga alina erinnya libamuyita nsaagala lyogera mu bantu njogerera mu nte kubanga ddene aba alina erinnya libamuyita lesinza kuteeka abamu bagamba bamuyita neekolera gyange okigonzaamu neekolera gyange kubanga ye kenyininyini aba akola gike yekola mu ssente yekola mu ssente kasitaaba nga taweebwangako amateeka ga sharia abaliwo ntafumbirwangako obulamu bwe bwonna ako kagambo kakulu bwe bamala omuwoowako nebba ne batamukutteeko n'afiira awo baga nti yafumbirwako kati afumbirwa bwakubiri katonda abuuza ti nzikiza omuwoowa obusiraamu bwatugana okuwa omukyalo omwononefu naye waba akoze tawuba omuwoowa waliwo abakyala bataweebwa waliwo abakyala abatawoweebwa tokkizibwa muwoowa almuharramatu almuaqqata nga bali haramu bawowa naye nga obwa haramu bwakaseera mubo almar'atu alfasiqa mukyala omwononefu kati ngaomukyala yagenda n'omwami era twenaga nti omukyala yeefumbiza ne batabawoowa ekyo kibaita obufumbo yagenda kupakasa sente azanya gwa sente kati okuzanya ogwaki olufutboola azanya gwa nsimbi ekyobulabe ekyo nno kyabulabe era kikosa abakyala kubanga bwaba nga azanya gwa nsimbi tafunayo na mirembe ate omuyita otyo oyo omwami osobola omukazakaza nti haji lwaki twakumyewo eggulo lwaki sakumyewo eggulo ompitaani nti olibaze waddi era byonna bikubuuza ani akumanya ewaffe ani akumanya ewaffe obusiraamu nabbi ebigambo byatubigiza bikulu nnyo 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 naye ngaomwami omukyalo omuwooyi akubuuza akata n'akata naye atawoowebwanga ngombuuzanga nkuddemu ki nkumanyi kubanga esooka ne bwogenda njafuna wali omulala wali baweddewo wali kubanga byekiseegu babaawo wali bagwawo omukyala oyo bwatyo aba tafumbirwangako naye kyabulabe eri obulamu bwe katumala okusala salati al asr inshallah tujja kulaba ekiddako assalamu alaikum